Sebo Dr. Dandi oyo mukulu gwe bayita Nalukola twamuyitanga Dr. Dandi mu 97-98 era yalinga muyimbi nga yimbanga Shaggy singa sitya kumpabira mu kooti nandibajukiza yakayimba baganda bange mbalamusizaako nnyo mwebali kwekumira ku mayengo gano aga UG Updates TV. Mbategeeza nti nomukola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano mwe mwenna abatwala obudde ne mutwala omulimu gw'omwamaanyi gwe mukola ogw'obutawera okuba nga mubeerako buli kadde ne muba nga mutuwuliriza mbaanirizaako nnyo era mbaagala nnyo kiva nkozeseza lino eddoboozi lyawamu nsobola okuba nga mbeebaza. Baganda baffe abali e Qatar, Dubai, Oman, UK, abali mu US, abali e Canada, abali South Africa, abali e Kenya ku mulirwano mwenna mbaanirizaako nnyo mwebali kwekumira ku mayengo gano. Nkimanyi temuvaako mubeerako nnyo nga mutuninze UG Updates TV. Nagamba nti gwe agala otwegattako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba nga osobola bulungi nnyo otweyungako. Nkubiriza nti nno gwe oba omaze okusubscribinga kirira wansi waliwo akadde kakooneko kajja kuyambako okuleetera alerting message okubanga kakulaga oba waliwo obubaka bonna obuzzeewo bwe tutaddeko ojja kuba nga olatingibwa nga okitegeera bulungi nnyo nti waliwo information ezze gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Habula nammwe mwenna abeetaaga okuba nga mulanga naffe nga mwagala okola advertisement naffe, ennamba y'essimu eya WhatsApp yeeyo gye muba muyitako mujja kuba musobola otufuna bulungi nnyo osobole okuba nga naawe bizinensi yo emanyikibwa osobole okuba nga ogikuba abantu gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Ennamba eya WhatsApp gy'oba oyitako ocommunicating naffe tujja kuba nga tukuyambira ddala bulungi nnyo. Mbategeeza nti nno mbaagala nnyo mwebale kwekuumira ku UG Updates TV. Mbaagala nnyo mweraba.